Emisango 15 egyekuusa ku by'okulonda gye giwabiddwa mu kkooti enkulu e Masaka ng'abaawangulwa beemulugunya ku mivuyo egyetobeka mu kulonda akalulu k'ababaka ba paalamenti mu disitulikiti ezimu mu bbendobendo ly'e Masaka. Abo abaawangulwa naddala okuva mu bibiina ebyevuganya gavumenti nga NUP, JEEMA n'abali ku bwannamunigina mu disitulikiti ey'e Ssembabule, Lwengo, Lwakaaye, Kalungu, Masaka, Lyantonde ne Bukomansimbi be bavuddeyo nga beemulugunya ku abo aba NRM be bagamba nti babba obuwanguzi bwabwe mu kulonda okuwedde nga bakozesa olukujjukujju olutagambika. Mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi, Haji Muhammad Kateregga nga ye ssaabawandiisi w'ekibiina ki JEEMA era nga yeesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi North mu Parliament ayagala kkooti eyingire mu nsonga zino era emulangirire ng'omuwanguzi kubanga Salimu Kisekka owa NRM yalangirirwa mu bukyamu. Obujulizi we buli vira ddala mu ntandikwa okunaku kumusana okupakalu naze muwanguzi. Ate n'abalonzi abamu nga bakulembeddwamu Charles Mutebi okuva mu ssaza lya Kalungu West nabo batutte ekiwandiiko mu kkooti ku lwa Ismail Ssemakula eyawangulwa nga yemulugunya ku bubbi bwa kalulu akaleetera MP Gonzaga Ssewungu obuwanguzi. Twakungaanya obujulizi obumala naddala nga tuyita mu DR forms n'obujulizi obulala okukakasiza ddala nti mwami Ssewungu akalulu kano teyakawangula era otulanga mwenna mugoberedde bulungi mujja kulaba nga yafuna obubukanaana bwo nga tuwaabidde Electoral Commission, tuwabidde Nabukenya ng'omuntu ye District Returning Officer, tuwabidde omubaka aliyo Honorable Ssewungu Gonzaga. Ye omubaka omukyala wa Bukomansimbi Veronica Nannyondo ayagala kkooti emulangirire ng'omuwanguzi kubanga akulira ebyokulonda e Bukomansimbi yalangirira Ruth Katushabe mu bukyamu ate ng'empapula zonna zaali ziraga nti ye Nannyondo yali asinze obululu obungi. She turned the results and gave to another person our win. We had a margin, I had a margin of 2,070. Making me a winner. But when they changed, they announced that she won by 206 after adding in more votes to the extent that they made one polling station where the voters were 300 and they gave her 476. N'omubaka wa Mawagula South e Ssembabule Goreti Namugga owa NUP awaabidde akulira ebyokulonda e Ssembabule Gracious Alyaija ne Daisy Byuma olw'okkola emivuyo era nga asaba kkooti erangirire okuddamu okutegeka okulonda mu ssaza lino olwo abalonzi beerondera omuntu gwe baagala mu bwesimbu. Atubuulire wa gye yajja bye yalangirira kubanga mu kulangirira kwe yakola ekyobulabe ekyasembayo Mawogola County ye constituency yokka gy'ataasoma polling station pa polling station mukulu Deza afunye results meka n'akola ekyobulabe bwe yali alangira teyabuulira bantu Deza afunye obululu bumeka teyabwogera. Namugwa agamba nti yawandiikira ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Simon Byabakama nga yemulugunya ku mivuyo egyetobeka mu kulonda era Byabakama n'amuddamu nti agende mu kkooti yenna asobola ogonjoola ensonga eno. Ebyokulonda nga kasinziira ku mateeka agakafuga the Electoral Commissions Act Cap 178 of the Constitution of the Republic of Uganda, process ene Electoral Commission tekyagisobola. Ensonga bazitegedde bazirabye naye ngende mu kkooti. Ebbendobendo lya Masaka naddala mu disitulikiti ey'e Masaka, Kalungu, Bukomansimbi, Lwakaaye, Lwengo ne Ssembabule ze zaasinga okwetobekamu emivuyo nga waliwo n'abantu bangi abaafa n'abalala ne bafuna ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lw'okukubwa amasasi ab'ebyokwerinda.